Abazigwa batannamanyika balumbye poliisi y'e Busiika mu ggombolola y'e Kalagala mu disitulikiti ey'e Luweero ne bakuba abaserikale amasasi ne battako 2 n'okulumya abalala 2. Abattiddwa ye Alex Wagaluka ng'ono yabadde akulira bambega ku poliisi eyo, ne PC Moses Omoro, ate Stephen Odama ne Adrian Ochom bo ne baddusibwa mu ddwaliro e Bombo nga bali mu mbeera mbi. Abazigu bano era kitegeerekese nti babbye emmundu 2. Abakugu mu kunoonyereza bagenzeyo mu kiro ne kumakya okwongera okukuŋŋaanya obujulizi. Mu bagenzeyo kuliko akulira ekitongole kya poliisi ekikeesi Brigadier Christopher Damulira n'addumira ebikwekweto mu poliisi Nuwagira John abeerabiddeko n'agabo be tusanze mu nnaku ey'ekitalo batubuulidde ku bibaddewo. Nno n'endowooza nti oba awo waliwo omusibe abadde akola ki abadde adduka era omusirikale omu gwe baakubye akyafudde bamukubisiza pisito nga ndaba bwenti kubanga babadde bali wali nga fe tuli wano ne bamukubisa yali alina emmundu ne bamukubisa pisito omusajja ne gagwa ne bagisuula ne bakwata emmundu abaddewo ow'emmundu 2 oyo akubye enkereke baaba. Amaduuka agasinga galabiddwako nga maggale olwo abantu ne bakuŋŋaanira ku poliisi wakati mu kulaajanira gavumenti okwongera okunyweza ebyokwerinda n'okubafunira kabangali kuba gye balina bagiyazikazira obwo bakasangati. batuwe paatuka ne Busiika ku police station at least mu wiiki ebyengeziro obwo ejjeekolewa naye eri wali emalirawo ddala mwezi mulamba naye nga ate eno tufa batuwe mweyazika neegenda ne biddamu batuwa poliisi nga tebina makulu batuwe paatulo batuyambe batuzimbire poliisi n'obukuumi tuli bubi nnyo ku nsonga eyo. Tewali patrol Busiika. Tewali patrol Busiika. Kamera tetulina kamera kati obulumbaganyi bututuukako wano. Samwase Sekyowa ng'ono ye ssentebe w'e Busiika naye ayogedde ku bulumbaganyi buno. Abantu bano baleka nti badde baagala poliisi na mmundu kubanga ekigendererwa kyabwe badda buli muntu gwe babuuza nti abaserikale baliwo abaserikale baliwo. Mu kiseera kino ab'ebyokwerinda bakyakuŋŋaanya bujulizi kuba abazigwa era baayokeza fayiro z'emisango egyasangiddwa ku poliisi nga baasudde n'emmundu ekika kya pisito. Naye tuleebwako ebibuuzo bye twebuuza singa badde baagala mundu lwaki fayiro baazokyeza ate waba singa badde baagala fayiro kokya fayiro lwaki emmundu baazitutte ekirala ate ne batuttako abantu baffe. Gavumenti engere obukumi ku poliisi Tutuuseeko mu ddwaliro abapoliisi abaasimatuse bwe basoose okutwalibwa nga bano bagambye nti bawaliriziddwa okuggalawo kuba abatemu obwedda banoonya buli musirikale waali. Mukwano gwe afatira ogulanda eddagala nga bamukubye amasasi then bwe yayingidde muno ne tuggalawo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ku lukomo lw'essimu agambye nti abasajja bano babadde nga 7 nga balina emmundu ennene n'entono ne bavamu buli nsonda za poliisi ne bawandagaza amasasi. Bye twakazuula biraga nti abazigu bano ababadde bateebereza okubeera 7 bafulumidde mu nsonda 3 ne balyoka nga balina pisito n'emmundu. Bafulumiza amasasi agatiddewo Detective Inspector wa Police Wagaluka Alex ono abadde atwala ebya CID ne Police Constable Ongol Moses. Era mu bulumbaganyi muno batuusizza ebisago eby'amaanyi ku bapoliisi balala 2, Police Constable Chom Adrian ne Police Constable Odama Stephen ali mu mbeera mbi ddala. Bano baddusiddwa mu ddwaliro ery'amagye ekkulu erya Bombo Military General Hospital. Agambye nti bayokeza fayiro z'emisango gyonna ne bagezaako n'okwokya ekizimbe kyokka ne yeebaza abatuuze abaaguzikizza amangu. Abatuuze aba Busiika Town Council baakoze kinene nnyo ne balyoka bazikiza omuliro guno n'okutaasa police station era tubeebaza olw'ekyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.